abantu batandika bizinensi ng'oli kyatunuulira kirala. Waliwo omuntu atandika bizinensi nga ye yayagala nnyo okukozesaako kuba nagamba nange nze nakoowa okukozesebwa. Era simanyi olunaku lwe ndifuna bizinensi nange ne ntandika okuduumira ku bantu ng'olireeti kwegamba omulamwa gwe okutandika bizinensi yawulira ayagala kuduumira. Ate nga gwe bizinensi yo gitandika kukola ssente. Oba omuntu omutandikiddewo ka bizinensi n'ogamba why mukyala nandyagadde ne tusenvula ku kino, we need more finance sustainable income ewaka wano. Naye nga ye omulaba kwegamba ye agamba nze banne nakoowa okukozesebwa njagala ntandika okuba nga neekozesa. So the values, are you valuing the same things nga temunatandika bizinensi eyo? Atunuulira ebintu nga bw'obiraba, abyagala nga bw'obyagala. So njagala otunuulire mu kintu ekyo. Amaanyi gaffe ng'abantu ba wansi gali mu kusooka kutunuulira bintu n'eliiso ejjogi. Bw'oba totunuulidde liiso jjogi tugenda kubeera n'obuzibu awo. Ate kino kigenda n'eriggwe. Naye bw'oba otandika bizinensi sooka weebuuze lwaki ngitandika. What are the values? Bwe mbeera ne values ez'enjawulo mugenda clashinga. Okitegedde? Sooka weebuuze lwaki omuntu ono ayagala okubeera nga yeekozesa. Mubuuze ebibuuzo byo beera ng'obeera ne conversation ezo. Mubuuze lwaki ayagala okuba nga weekozesa. Agambe kubanga ndaba kino na kino, otandika okugenda ng'ovaluing ebintu ebyo ogambe okay. Kati vision ya kampani yeeno oba ebintu byagala okukola vision eyimiridde etya. Bwe muba temukwataganye ku vision ya kintu kino, bakati nkugambye vision y'oli esooka tayagala kutumwa, akooye okukozesebwa. So vision lwaki ayagala otandika business oba lwaki ayagala omutandikire business teri hinged on making profits, teri grounded kwegamba talina mulamwa gw'amaanyi nti ayagala kulwanyisa bwavu. Ye kyasinga okwagala ayagala kuba nti alina baalumya. Kati awulindako kussaawo ssente tannafuna makulu agira bajja bamukozesa, bajja bamukozesa, tomukkiriza kugenda, agira abeera waawo kubanga ayagala kulumya abantu. Mu kulumya abantu mu bizinesi tagenda kuteeka mu maanyi ge twetaaga kusenvula. Mu bizinesi tagenda kufaayo nnyo kussaamu nnyo kubanga ayagala kulumya bayaaye, akooyo mugira kubanga bamutumaatuma. Mu mbeera y'emu ajja nakudda eri agamba nenze banne nakoowa okukozesebwa, nze nakati ebyange enkeera n'entuulaawo kuba abaana we bali abaana abakeerawo. Bwe bulamu bw'ayagala bwakuseeyo yatali aggressive, kati wemuveeko mugambe ogira okubakozesa sinnafuna ssente. Okitegedde bulungi? So musse mu mbeera bw'ekyo. Ate n'abalala sooka omubuuze bizinensi eno bw'ogitandika mu myaka 5 osuubira tunaaba tutuuseewa. Gezaako okutapinga into the long time objectives. Long term ze ziyimiridde zitya, ekyamazima ddala abitegeera oba ali mu luzungu. Bw'atandika omanyi kati awo tunaagira bwe tuti n'ogezaako mugejinga ng'olaba tekiyita. Mute mugambe kino tekigenda kukola.